n'atandika ng'alina ebintu bingi yalina obuvunaanyizibwa bunene. Tugamane Katonda nga w'atandikira amuyamba amutegeeze by'asoma nga talabawo. Bayibuli egambye Filipo n'akola atya? Aka n'abaana bala n'agamba maama buli angenderera nze nina obusungu ndi mukambwe ate nina obusungu. Ko maama akakkana tojja kutulika nno nga katulume lwaki oli mukambwe ate olina obujulira obutegeereza ddala ate kankubira ekino kiyinza oba tekiri ku ggwe naye nga kiri mu nnyumba yo eri mwana wo eryani naawe oyinza okujja ku lw'oyo. Tukugulumiza tukwebaza olw'okusaasira kw'Omukama n'okwagala kwo gye tuli ffe abaana b'abantu abambadde omubiri. Tukwebaza olw'omukisa guno Mukama gw'otuwadde olwaleero Mukama ffe abazze mu kifo kino, kubanga lyogedde n'obulamu bwaffe. Mukama otumye taata waffe oyise mu ye Mukama naye oyogedde n'obulamu bwaffe. Katonda yala kuleeta amawulire amalungi. Bannange, Pawulo atuyise atugamba obanga twagala emirembe, kwali emirembe omuteeke mu ki? Omutima gwe ajja kuwa emirembe. Omuntu omu yali anjigiriza n'agamba abasumba temmanyi kye muyita kye mutegeeza ki? Sentimenti nnene erimu okwetikka ebinene n'ebitono. Mulimu okutanga bayimbi bayimba abakyala balaba ennaku nga mulabye bamaama. Kituufu kubanga sitaani muppi ate waakwa basajja ki? Basajja bananga abali wano munywere n'essanja. Kituufu kubanga omutoyi musajja atasinga mukazi bugumu. Ogirabe ku musajja ng'alwadde. Kiri kwebaza ate kati nkyasaba ki? Nesenga omuntu nako kaakati. Mbuli emunywedde yenna amatama gayo. Neewano Katonda ayinza okukuyimiriza. Katonda ono bwabeera mukwe nga gy'emirembe gyo kyakola mu mmemme eyo kugiteesa. Senior secondary school wemuddako kati ku ssaawa eno olwo n'omukulu omulabe bagambye wano. Bannange bamaama mukkirize Kristo ono kubanga jjinja maanyi wabeera muggwe gaba maanyi. Gaba baki? Bannange tuli banafu tetusobola bingi tetubisobolera ddala naye gaba maanyi gaffe kyava akuyimiriza ne mu mbeera enzibu n'osobola okugiyitako n'okusomoka. Maama affe yanywerera awaka n'atulabirira. Akabiina mukawulidde ate nga kaliko n'abazzukulu. Benange mubimanyi abenamye oyo omuwala gwe mulaba agonzibidde awaawa n'alabirira akabiina nga kawera naye omwezi nga guggwako nga temulabye ku taata wammwe. N'akumala abalenga ku bbiri shu
kyeneewunya ku mukyalo oli nga ne bwakomyewo alabakunda bakuki. Mboliza mulirwana awo omukola kyawo maze mwezi mulamba akatumukulu. Waliwo nso okubeera ne mu maka nga tumanyira bigenda mu maaso. Olabirawo nga bukene. Waliwo nso okutuuka mu mbeera ebintu nga byatabukattabuka dda. N'enjala okweta amawulire amalungi, Yesu akulaba akumanyi mikwano gyawe. Amiina. Asitula Filipo amugamba genda osisinkane omuddu wange. Filipo n'aloka ajja n'asisinkana omusajja nga akutte n'ekitabo asoma. Asa akaana kusoma abiddamu naye ng'asoma gwe tuyita bwino omwereere. Talina na katoola n'amakulu n'agamu gajjamu. Wali obaddeko mu kifo ng'olinganga n'afumba emmere naye ng'olinga afumba ebikongo. Wali obaddeko mu kifo ng'okubeerawo okwo tekulina makulu tekulina kyebugattako. N'obudde obumala olinga aliwo naye nga toliiwo. Embeera zetusisinkana ng'abantu mu bintu bingi. Ono byasisinkana asoma tabitegeera kyokka n'asigala ng'asoma. Filipo n'awuliriza. Filipo amubuuza, naye Robina by'osomye obitegedde? Omwe mwebazeeko emirembe. Nabadde ndowooza ku bigambo bino nangamba nedda kiki ekikyenna okulwanyisa mu nsi muno. Bannange ekina kye neetegerezaawo kye bayita obutonde. Kye bayita obuki? Obutonde. Kize nazaalibwa bwentyo. Nazaalibwa? Yesu takolamu. Kamba abulire Yesu otumukiza n'obutonde abukyusa. Natera okweyogerako omunaye Kasali nga wuuyo mbagala kumwebaza nange nkozeemu omulimu. Nze saali mukambwe naye ng'ali mukambwe kambwemu. Era nga nyombayomba nnyo. Abigumira. Buno bujulirwa bannange. Omuntu alina emirembe n'akasusu kalabika ne keemera kaapa ageeteekako ne kagyako. Niye wakataddeko nga kamunkumukamunkumusa. Ne bw'oyambala ne bw'ojja mu banno owulira ng'olira ki? Ojyamu. Tokuba mumiro. Njagala Mukama atubeere twekebere. Ono wayingira mu ffe alina byatukyayisa. Kubanga omu byaletabagana nabyo. Bw'ani agamba babange twenda kubeera awo gw'olina okuba akafumbu naye olinga akasasiro buli kibi kyonna kiri mu ggwe. Basuula ku ggwe. Abasajja batya nnyo okubaloga naye bwe tova ku basawo. Mumanyi ekitiisa abasajja naga abasajja batiitiizi awo musajja akyokumuloga. Tebandogera bwereere azifu ey'okubalogerese. Nisinde bagamubalenda sana. Wali ku mukazi tabeerera awo. Kituufu tabeerera awo abeera na Yesu. Bw'oba oyagala kubaako kw'omusuwa amusuwe Yesu. Kituufu tabeerera awo bw'onoobeera awo kubanga munange olina figa zo weebale abalina figa bangi. Omukyala n'aguguba. Oguguba ki? Olukyali mugonvu n'abuliranga bazee wange okuwulira ng'okuliridda wa? Era mufuuka omu bw'apabuka dodde mukyali omu. Mugendeko n'abategereketa. Naye mumbeera efaana mukyali omu. Omukyala wadde omulundi ogumu yalinyako mukanisa y'omusajja. Baleka mbabulire okufuna omusajja agendako mu kkanisa mu bukaafiri bw'abasajja n'emitima emikalumu. Mwebaza Katonda.
oyo mujjajja tebule nsaba amagezi kumusibirayo kyekyo dokita Kasuuti bw'ofuna omusajja ng'agendako mu kanisa banange kugambye kola byonna. Sitaani akwata abasajja n'abasiba bw'ati ali emitima emigumu emikalubo naddala ku by'ensi n'ebya sitaani. Yagambye munange atusabire wano bw'ekitiibwa kyange opaaluka saabumyesiifu nanfira liriddawo watondebwa kuwulira maama wange ekyo si nsobi. Maama wange yakulaatuka n'agamba mwana wange ogutali mutume tegumenya. Mwana yajja kwagala banange muvemu bannakawanga bamaama kubanga ebimugamu obwo tomanyi nze nedda n'ekyokuba mukyala gundi si kitono siki sanyukidde nnyo muwala wange era kusabira ayimiridde wanoula gwe mukyala gonna otambula n'okumba bannange si kitono. Jjukira gye wali, jjukira baganda bo abali ku lujja, jjukira mikwano gyo abatagifuna. Naye bw'okifunye olowooza otuuse. Waliwo omuntu omu yatulumya ne maama ono nalongamba bafumbiriganwa nfukafe yali mulokole mutuka nagamba nze natya kufiirako kitwa naye nonya kusamba ku gawuni nengamba wulira sitaani. Yali anoonya akujjako kikwa kusamba kuki nemugamba leka toli kikwa nnyo n'okusinga bwe wali. Mothers Union n'ogula omwenge bagamba oyo mukyala mukristaayo naye ali ku bbi akola ki amumpamire walaki. Ssaabadinkoni tweyanziza otuteekerateekera ate tweyanziza bw'otuyise ne CWF tukomewo wano era tugenda kujja omwaka guno. Fere tugaanangako naye ky'obaomanya ffe ba CWF tuli bangiko kaakati tujja kujja olusozi tulubugumye. Nyabo pulezidenti wa Mothers Union olukiiko lwo Mukama yeebazibwe kwetuli ate nga tuli bangi ekyamazima tuli bangi si bwe kiri. Katonda yeebazibwe. Abakyala mwebale kwagala Mothers Union, mwebale kujja, mwebale kubeerawo kubanga nkimanyi mwetaddemu ne ssente, mwebale kweteeka mu ssente ate temweryaza amaanyanga. Ekiseera ekijja nga kyakweteeka mu ssente mu bintu bya kkanisa muzeeteekemu kubanga ffe mu kyaki mwe muli ki obulamu bwaffe mwe tusanyukira mwe tukumbira mwe tuwulirira emirembe. Ate era mbakubiriza mubeere nnyo mu bibiina by'ekkanisa kubanga birina kye bikwongerako. Tosobola kusigala kyekimu. N'olwekyo abakyala mujjumbire bino emboozi z'okugamba nze ssente simanyi zitukalubiriza emitwalo 2 mingi naye nga wotunulira omukyala ayambadde emitwalo nga 5 ku kakadde naye ng'emitwalo 2 gye gikola ki? Banayeyo mbeera ya kigayaavu kwegayaaza nakwezzaawa. Bw'anojja wano tojja kuddayo nga bw'okoze eki nga bw'ozze wajja kubeerawo by'ojja okuyiga ate ogenda okole ki? Oba onooboze ng'obulamu bwo bulina we bwennyikidde ojja kubaako ky'ofunamu ate oddeyo nga obulamu buteereddwa. Kale nno mufubenga okubeerangawo mu buli nkuŋŋaana z'ekkanisa. N'olwekyo bwe yalondebwa abantu baakuteekamu obwesige nga bamanyi gw'ojja okukola. Era bw'oba tobisobole ddayo bagambe bulungi nti sijja kukola ki? Kubisobola balonde omulala kubanga baakulonda nga bamanyi ojja bakolera. Naye ate toli wekka. Katonda waffe waali okutubeera, okutulagirira, okutukozesa ate n'okutuwanguza. Kale tubeere nga tuweereza Katonda mu buli mbeera yonna yonna ate okumuweesa ekitiibwa. Olunaku luno olwaleero
tumaze ebbanga nga tetuliiwo twali twalivaako nga tetukyagulawo Mothers Union na kugulawo CWF naye twagenze okulaba nga tulina engeri wekitatukolera bulungi ate nga bannaffe abalala tubalaba nga bakola ki nga baggulawo naffe netugamba akatukiddemu tutandike okuggulawo ki Mariam ate tubeere nga tujagulizaamu n'abantu abalala. Leero kubadde kuggulawo tekitegeeza nti nno Mariam akoze eki awedde. Muddeeyo wansi nammwe mukole enteekateeka yammwe ate n'okwongera okujaguza n'okujjukira omulima waffe Mariam. Naye n'okusingira ddala tukimanyi bulungi nti emu ku bintu ebiyingiza ssente mu kibiina kyaffe membership. Banaye temwerabira nga mujaguza eyo membership mumuwe, membership mutoole kubanga nkimanyi neeyo muniigiina omala kubeera memba n'olyoka okola otya n'olyoka obeera omutuufu agumidde mu kibiina. Kale nakino ekibiina kyaffe tuwe membership tubeere abakyala nga tumanyiddwa mu kibiina ate ne bakyepasoni baffe nga batuweera obujulirwa bwe tujja okumalako obulungi. Era bw'obeera wano ng'oyamba Yesu abakyala n'abaami bandibadde tebakyaliyo naye olw'ekisa kya Yesu gye tuli weewaawo ekisa ekyo kyembaagaliza buli omu akole ki abeere nakyo. Weewaawo tuyita mu muliro, tuyita mu bizibu, tuyita mu ki naye ate ebyawandiikibwa bitugamba nti n'amulondera omubeezi akola atya, n'amulondera omubeezi amusaanira. Ekitegeeza omuliro ogwo gw'oyinza okukkakkanya, embeera eyo gw'oyinza okukola ki okugikkakkanya. Ate fe abakyala Katonda atuwadde obuvunaanyizibwa n'omukisa ate n'obuyinza okukkakkanya embeera enzito. Negayira Katonda buli mukyala ali wano ng'alina kyayitamu Katonda amukozese asobole okuyita mu mbeera eyo. Okwawukana n'okwagala ebintu si y'enkomerero kubanga embeera bwejja tutunulira twawukane tugende mu divorce naye ebintu tubigabane naye ekyo si kyekikulu. Naye Katonda bwe tunaamusembeza ne tumuteeka mu mitima gyaffe ajja kutulagirira engeri gye tuyinza okukwatamu amaka gaffe ate n'okugatambuza. Wewali olabyeyo omuntu n'okola byonna. Teddy Nawulungu Namutebi, President wa Mothers Union Mukono Diocese. Nnyo omukazi kwegamba omwetowaze olunaku luno lunene era lukulu nnyo mu bulamu bwaffe ng'abakyala abafumbo nga tutulabirako muyima waffe olw'ebyo bye yakola. Kale tumulabirako okusobola okutwala amaka gaffe mu maaso. Mukama tumwebaza nti atuwadde ekisa ne tusobola okuŋŋaana ng'obusaabadinkoni bwonna mu Mukono Diocese 12 bonna basobodde okukiikirirwa obulungi era olunaku ne tulukwata bulungi. Tugguddewo Mariamu mu butongole, tugenda okwongera okunyweza ebyo nga gye bye yakolanga, naffe twongere okubinyweza mu maka gaffe, okwongera okuganyweza kulera obulungi abaana baffe n'okukwata abaami baffe obulungi ate n'okubuulira enjiri. Okubuulira enjiri kikulu nnyo ng'ate tubeera ekyokulabirako mu buweereza ne mu bifo gye tubeera nga tutandika n'amaka gaffe. Mukama tumwebaza abonna abasobodde okujja ate olunaku lubadde lwakitiibwa nti taata Bishop yennyini omulabirizi w'e Mukono yazze nakulawo Mariamu ne maama eyanziza kwago kampi Yes,
JS Music Sound. 2:15